Kale badde ngezaako wano okunoonyako omukulu King Jose. Mukama wange ogamba otya mukama wange? Anti nze bampise waswa nga twagala kumanya mukama wange gwe okola milimo ki era obudde buno oli kuki osinga kola milimo ki? Twagala wenyonyoleko obulamu bwo butambula butya, twagala kumanya kuba tukulaba nnyo ku Facebook kale ku internet wona ekintu okikuba. Kale boss soka kweyanjula kuba abatuze baagala okumanya era otubulye n'ekyo kyokola obudde buno kikye bayita batya. Kale boss nze nvuddemu muhulala nze ndi wahulala. Anyway, kisiye mutya bannange kansoye mulimu mungi amanya nze King Jose master mumanyidde abantu bali mwebuuzo bankola mulimu ki mu biseera ebimu amubadde mumanyidde kuba mpandika buwandiisi firimu amumanyidde kuba ababali bamanyire mu kuyimba abamu baali bamanyira mufunda ebirala bwebi naye sigendola lukka ekiseera ekisinga abamu bambuuzanga naye gwe okukola mirimu ki batega mirimu gyenkola oba leero nkuzeeyo mbagambe mirimu gyenkola. Okusookera ddala nina kampuni nkola mu byokuzimba gyenaggulawo nga bayita Smart Construction and Saving Company. Kampuni eyo nze mukulu waayo. Yes sir. Era nga teriimu nzebeka eriwo omusajja mukulu Sokoemadondi Wassan Muhammadi eriwo omukiramita Sefu Musime Godfrey bantu bangi ekala wemugenda okulaba wakate ekijoze kikyengo ekirala wano oli mu kufiiringa nga bw'okiraba oli mu kufiiringa balageeko wano balage bajja kulowooza ebitundu byakusaaga bajja kwebuuza bintu bingi dozabangabo kati ebyo bye bayita batya onofira abasinga abazimbi babitegedde dda anti si bonna nti bazimbi wano emirimu era abantu abamu bamanyi tubeerawo mubalala etubeera mubalala tukola kakati mukama wange bw'obanga tuli mu kusiiga langi okola mirimu ki emirala? Abawagizi bange okitegeera njagagamba abawagizi bange abampakira abawagira Twelve Stars Universal Pictures abawagira Ulala Family njagala lero mumanye nti ebiseera ebisinga tuzanya firimu naye tubeera ku firimu zokka oba sibeera mu firimu zokka oba Ulala Family tubeera mu firimu zokka tulina ebyo ffe bitukola nga bwe mbagambye nti tulina kampuni abasinga bali temukimanyi kampuni eyo yafulumira ku firimu yange gye bayita Amaka g'Emizimu era woluddeko Smart Construction eyo kampuni yange era nze sirina malala gaddawani gagamba olwokuba nti muzanya firimu sijja kweyambula mundaba bwenfaanana neeyambula n'enkola kino kikoze kulaga abavubuka eyo si kirungi kuddawo notula noweeraba kuweyinamu akamotoka nze emmotoka njirina epaakinze wali naye ate neeyambula n'enkola nga bwe mundaba n'omusenyi nenkwana n'enkyapa namukitegera mukwano so njagala okubalaga Ulala Family tuli batuuzi twogula tukolera ddala emirimu ddala era ennyumba eno ngenda kufulumako wabweru ntukuba ebifaananyi mujja kubiraba nja kulaga n'ebifaananyi bingi mutalikokola King Jose kampuni yaabwe ekola mulimu ebiki byekola mugenda kubiraba mbagambe tuzimba tukola finishing tuba plaster netukuba ne designs ku mayumba ate mu biseera ebimu mbeera mu kuwandika firimu
firimu z'empandisi bannayuganda muzimanyi toekye mutamanyi ezenzanyi muzimanyi sindugirako mukirabo awala mubadde mugulamu kumanya mulimu mulala gwenkola nga mwetaaga okutegeera kati ngubalaze gwenkola omulala ndi muzimbi awedde inginiya abitegeera mukitegeera ngenda okubalaga ebintu byenkolezeeko byengeri kukola kaba badde bandabawo nga ndi mukamotoka nevuga nenkola ntya bannanga akamotoka akavaamu nenkola esiri mu malala gaabwe nti gakwani n'akamotoka ebintu bya bulijjo akamotoka kaŋŋanda kula ebintu bya bulijjo oba ng'aguze empale n'otaliko ejjambala n'ojjambala n'ogiteeka wali noyeyambala n'otandika okukola bwekiri era mbasaba mwe mwenna abali eyo temutuyisaako mirimu smart construction mutugwe emirimu era muntu aba atwetaaze ogenda bugenzi ku Facebook n'osakikamu kintu zidala okumasa oba ondabe ogenda ku Facebook n'osakinga ulala family oba onfunye ogenda ku Google nabona bwendi osindika kusindisa message ku email yange mbaso okufuna era enamba ya office ekola by'okuzimba eri 0704462624 oba onfunye mutereevu mukitegedde bamikwano bana yabavubuka mulimu okwegiragira ebiteewo okuba mu biti by'amalala mugaleka abayimbi mugyewo amalala olwokuba oli sereebu toyagala kuva mugundi obeera ani yakugamba okuyimba kwagala muntu alina sente yakwedda wali ovule mugira amanya kiiza eri muyimbi weyambula okole lero simetoyi oveewa kuba omuziki David Tramanyi gye yava naye taliyo omumanyi yavayo omusajja eyo musajja yakyasizira okumpa amaanyi mu kukola mubuuze edikenza wabule gye yava kaana kambaata kasaawa zino wuuyi yabatigomya atigomya Africa yonna n'ensi yonna naye kukola kwewaayo banayinza ebyegayire tukole amanyi gageze kingi kyosirayo kumasa okuva mu kulala family mutegedde kulala family tukole mulindeko mugera laba ebintu ebipya ate mukyalaba nze ngenda balaba akati sebo firimu ki empya gy'olinawo maama nzonzise ogamba zempandiise ogamba tisinakutegeera toli producer nyina enkola ebintu bingi ndi producer ndi writer nkola soundtrack firimu ki empya gy'olinawo ng'omaze okukola ki ng'egenda kugenda katale ng'ogiproducinze nasagala kwasabyamu kale bandigirinze kale sagala kwasabyamu bageze ne covid tunagenda muyakubira obustars kale mugenda kutya ulala family kale katobuuza peera bulungi ogenze ngenze mukama wange naye nga mbatumidde nnyo mwena mwena abagala ulala family ntumidde nnyo abagala obustars abagala mugaya fayintu okusajja okwo tekulinga amagezi nese okutegeera mu kifo kyako mama kyekutukoze nze ngwebaza ogwo omusajja banaigomoleze mugaya fayintu onkoledde bingi naye bwebalinye ddala netumira emuke nekatereka medi nkutumiddeko nnyo mwena mwena mbagala nnyo abanyumirwa ebinauganda abanyumirwa ebintu byenkola abanyumirwa ebintu byetukola bakulala famire tetuliba freestyler tetulina nnaku temutukuba nnaku zammeze mabundi nsigadde amanya nzewe bebera Joseph King Joseph Direct Master ulala kagali sana